Kibwakeeredde ng'abantu beesonga bya nsusso okubanga batuuka ku Lutikko Namirembe okwetaba mu kusaba okw'okusabira Ssaabasajja ku matikkira ge ag'omulundi 31 era nga wano eno abantu baakedde bwannawankya okubanga batuuka mu kifo kino. Nga bannabitone okuva mu biwayi eby'enjawulo omuli abayimbi ssaako n'abo abolesezza emizannyo ng'omuli okutontoma nga muno mwe mubadde abaana b'amasomero abatontomye ebitontome n'abayimbye ennyimba nga bakozesa amaloboozi agalinga ennyonza. Ng'okusaba kwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo kubanga kubadde tekusosola ddiini yonna. Okusaba kuno kwetabiddwamu ab'ebitiibwa ab'enjawulo nga mu b'ebitiibwa abeetabye mu kusaba kuno mubaddemu Oweekitiibwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi, kyokka ng'era Kamalabyonna Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda era nga naye y'omu ku beetabye mu kusaba kuno. Maama Nabagereka niye y'omu ku babadde mu kusaba kuno. Nga kw'otadde n'ab'ebitiibwa abalala. Kkanisa munda ebadde ejjudde Namungi w'omuntu kyokka nga ne wabweru abantu babadde bajjudde. Ku ssaawa nga 4 okusaba kutandise era ne kugenda mu maaso. Kyokka okusaba bwe kuwedde, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma ayogeddeko eri abantu be ng'akozesa omukutu ogwa Zoom kubanga tasobodde kubaawo olw'embeera gy'alimu essaawa eno. Olw'okubanga Ssaabasajja Kabaka akyali mu kufuna obujjanjabi era nga buno bwe bumulemesezza okwetaba mu kusaba kuno. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu. Abantu ba Beene bw'amaze okwogerako gye bali bayimiridde wakati mu mizira nga basanyufu bya nsusso olw'okubanga Ssaabasajja Kabaka mulamu ate era nga n'ekibadde kibaleese kwe kwongera okumusabira Mukama ayongere okumukuuma ebbanga lyonna. Mukama abeere nammwe musanyuse nnyo okubabuuzaako. Brian Pasco Sekitto, PBS TV, Agatambula.